kwandizaako mugoocha mu kisaawe dakiika ziri 15 zeeganye essaawa 10 ez'akawungeezi. Nze Disani Kyeswa akkiriza mbeere nga kulisaayo mu weekend gye tubaddemu ebadde nnyuvu ddala, bibaddemu bingi sodo kubanga tulabiddemu ne wali eri nga tuyingira weekend twalaba ebintu byali bingi nnyo ebyasobola kubanga birabwako. Tulabiddemu emipiira egizanyiddwa mu bibinja ebyenjawulo. Wansi eri mu FUFA Big League twalabyeko emipiira gyabadde ebyasobola kubanga agirabwako over the weekend. Naddala nga gyabadde gyetabiddwamu bammemba basatu bolowooza nti mukadde kano yamu kubayinza okubanga baboyinza okubanga otuukirako singa otandika okulowooza kwani ayinza okubanga atwala ekikopo kya FUFA Big League. Era ku bani betuyinza okubanga tujjayo abasatu side eyo tulabyemuko kilabu ya Calvary abadde kyajja abeerenga akwata kilabu ya kitale eyo anagikuba omupiira ogwagiwandula mu mpaka za Uganda Cup mu bbanga ndowooza libadde lya sabbiiti emu abo badiddemu okubanga baddingana namukuba n'omupiira ogubadde ogwokubiri mu bbanga eyo lyerimu ogwa FUFA Big League kilabu y'abannaffe abakitala. Bw'otunulamuko kiina kye kyagikozezaamuko naddala mu kaseera nga yabadde asuubira okuddamu okuteekawo ku gaapu nga tulabyeko nti kitala yabadde neeke kilabu ya neeke yabadde maze okubanga ewangula omupiira gwayo bwe yazanye mu midweek. Akitegeeza eri kitala yabadde alina kubanga wangula buwanguzi mupiira kuzzaayo eri gaapu gyadageza okubanga agenda establishinga mpolampola wabula omupiira gwe yabadde akyalidde kilabu y'abannaffe aba Calvary gwamulemeredde okubanga ajjayo. Ebyongo bitadde ku mabbali wabaddewo ogwokubiri amasekati ga kilabu y'abannaffe abapoliisi ng'akyazizza Mbalala City. Omupiira naye gwamulemeredde Mbala tumulabye atambudde mu bbanga lya sabbiiti 2 obanga akwemu kitundu atambudde emirundi 2 okujja mu kibuga wabula talina naye kyasobodde okubanga ajjayo kyamaanyi okulega point emu yokka agiyasobodde okubanga avaayo nayo ku mupiira gwe yabadde ekyalidde kilabu y'abannaffe abapoliisi ogwawedde amayiri goolo yabadde emu ku emu. Ekyo nno kyazizzaayo mbiranye bw'otunulira ebitunga bwe bitambula ku kimeezi kye kya FUFA Big League. Naddala kilabu ya kitala nga yalemeddwa okubanga ewangula omupiira gwayo kitegeeza asigaddewo ku point 43 kati awo Mbalala City ali ku point ziri 41. Kilabu ya poliisi ejja kubeddirira awo ojja giraba nga esibaganye ne kilabu ya NEC FC ku point ziri 80 addakaawo ojja kubanga osinkanawo kilabu y'abannaffe aba Calvary amusinga point zo nnyingiko zikwatanga mu 7 ku 8 naye nga yeyo FUFA Big League yasobola okuba ate nga etambula mu weekend. Omala ogwazanyiddwako ko gyabadde mingi mu FUFA Women's Super League. Tulabyeko ko emipiira nga gizanyibwa gyabadde nagyo mingi koko side yo naye gwabaddemu ogw'enjawulo ndowooza gwe gwa kilabu y'abannaffe aba Kampala Queens gwe yabadde ezannyanga etunka ne UCU Lady Cardinals gwazikidde go zaade 2 ku bwereere naddala nga tulabye goolo yabadde esooka mupiira ogwo ku side y'abannaffe aba UCU Lady Cardinals nga yabadde yakyeteeba omuwala bamuyita Bridget Nabisaalu yasoose okubanga yekonnekitinga goolo mu first half wabula omuwala ayitibwa Shamia Luja yasobola okubanga yataddeko goolo yabadde eyokubiri yasobola okubanga emala eggobe mu kibya. Kale nno mu kaseera kano wadde nga tukyabuzaayo emipiira gikyali ena mirambirira naye yo Kampala Queens yamaze dda okubanga alangirirwa yamaze dda okubanga akasibwa tana kubanga officially abeera alangirwa naye of course yamaze dda okubanga akakasibwa nti aliigi ey'omulundi guno yamaze dda okubanga ye gisitukiramu atambudde emipiira gibadde gikyali 10 gyazannye tukyabuzaayo emipiira giri ena mirambirira naye of course asobola okubanga akubamu emipiira gibadde 13 akozeemu amayiri gabadde ga mulundi gumu kitegeeza wakyaliwo ne chance okubanga asetinga likodi y'okuvaawo nga fuse champion wabula ate nga ali unbeaten iyo kilabu y'abannaffe aba Kampala Queens. Ekikopo ageza okubanga akijja ku kilabu ya Shikopleti yakisitudde mukadde kano wabula ali mu kifo kya 6 bw'obanga ogezezzaako omunoonya twamulabye nga wangula omupiira gw'eggoolo yabadde emu ku bwere ku weekend. Yembeera yasobola okubanga egeza okubanga etambula gyabadde mingi nnyo egyazanyiddwa olabiko okubona regions ez'enjawulo naye lwakafundako obudde olwaleero twesazeewo tubeere nga olunaku tulwesigamya ku Uganda Cranes. Nyinawo omugenyi ow'enjawulo twali tubaddeko ko naye nga bwe biri nti bikwata ku Uganda Cranes waliwo abasinga okubanga ensonga ezo abazitegerera ddala bulungi nnyo. Kkiriza
amberenga kulekera mwami Usufu Baliruno of Uganda so kaberenga kubuzaako atutandike n'okulanga tusunsa omupiira gwa Uganda Cranes ogwazanyibwa mu ggwanga lya Egypt n'ogenda okubanga gulabwako olunaku olw'enkya kwaniriza sebo. Yes. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda nsobozesezza okubeera wano olwaleero. Kuva lwe nava wano akabanga kabadde si kanene nnyo naye era mu ngeri y'emu nzikiriza nsooke nsaasire ku kojjange Pastor Serwadda omanyi oyo kojjange nze bukojja babuddukiro gye nakulira ebuddu gye nasomera kaakati bwe baba bamukuba omupiira ate era nava wano nenkugamba nti nze twasitingirira nnyo mu Busiro sizoni eno kubanga ebadde n'ebyenjawulo abatendesi baali banjawulo mugerwa akoze bingi naddala ku mupiira gw'abaana abato ate era n'ekikopo kino ekyamasaza yakitwala ne Bulemeezi ate abamu ku basambi abaali mu Bulemeezi nagga nti yasituka nabo n'agenda nabo ku ttiimu ya Busiro so kojjange munnange bwe bityo byagenda nange naalyagadde nnyo bakojja mubeere bulungi naye olw'okuba nti ensonga zino tuzikwata n'obwegendereza abantu batulinamu obwesige oba omanyi nti ddala gundi yasinga twali tetulina kyabbakolera twabyogererawo nti Busiro yina enkizo nene nnyo ku buddu this time naye bwe bityo bikyagenda naye Mukama mulungi obudde bwonna ate era atwagala nti n'olunaku luno olwaleero ndi wano ku nsonga enkulu ennyo ey'omupiira gwaffe ogwa Uganda nfe tuli mu mutima mu musaayi era mwe tutambulira ebirala byonna bijja luvannyuma tusooka na Uganda Cranes. Weewaawo njagala tubeere nga tutandikira ku mupiira bingi nnyo bye tulina okuba nga twogerako ku Uganda Cranes naye okukoza tujja kuba nga tubisegimenti gasobola okuba nga tukwata kintu ku kintu lwakadde yes okusookera nga gasooke tubeere nga tukoona ku mupiira result eyavudde mupiira gwe twazanyidde ku Suez Canal Authority Stadium twasalawo first of all okubeera nga tugukyaliza mu ggwanga lya Egypt era twagenda nga ffe banyinimu sijja gamba kuba osanga kyandibadde kyakwekwasa singa twali tuguzanyidde mu Benjamin Mkapa Stadium nga tuguzanyidde mu ggwanga lya Tanzania ate nga ffe tugukyaliza naye twabatwala mu Egypt afena twabaddeyo nga tuli abagenyi wabula twalabye omukika ky'omupiira ekyayoleseddwa ddala mu second half ekyamazima nga si kye kyandivudde mutendesi yandibaye n'experience ku national team ku team gyalaso kubanga ajjako ku lukalu naddala nga twogera ku lukalu lwa Africa lwatali mupya ku lwo then n'abazanyi numbers gyayina akuba twalabyeko Cranes eringa generations esatu mu generation yemu olina abaana abawerako olina abasajja mukadde kano ba Emmanuel Okwi olina abasajja nga ba Farouk Mia olina abasajja nga ba Joseph Ochaya adeno yene bana ba under 20 bali abakolera ebyafaayo wali mu 2020 aba under 20 aba Uganda Hippos abo ngao ba Gavin Kizito twabali tukyalabo kyabalina obbo mu kaseera kano olina ka Abdulaziz Kayondo olina ko Steven Sewadda kati olina neno under 20 eno gye twalabye eno yadde yakoze bingi nnyo byasobola okubanga birabwako ko naye of course okyalinamu abazanyi baloza nti bali brilliant nga Travis Mutyaba Rogers Mugisha Rogers Solak ababadde we bali mukadde kano obuzibu bwavuddewa Cranes okubanga yatuwadde omupiira ekika kye twalabye bingi obulwa n'otandikira n'oleka naye okusookera ddala njala kugamba kino Omuganda agamba nti ensibambi edibya mutere okuviira ddala ku batestes okuviira ddala ku batutwala omanyi obukulembeze wonna okusookera ddala ekisaawe kyatukostinze kinene kkiriza gwe nange naawe atulaba sayidi eyo nti omuntu yenna okukyaliza awatali wamu obeera n'ebintu bingi nnyo by'ofiirwa ebyali badde bikuyamba okuwangula omupiira ekisooka ofiirwa obuwagizi bw'abantu ab'ekitundu mw'obeera oba mu Uganda nti obuwagizi omupiira bulijjo gunyuma nduulu era bw'olaba ekisaawe nga kikubyeko nga bwe kigenda okubeera kyemmanyi olunaku lw'enkya mu Benjamin Mkapa Stadium y'emitwalo 6 kitegeeza nti obeera olina ky'osaliddwa kinene kubanga omuwagizi asookera omuntu akola obuwanguzi mu mupiira abeera muwagizi ye namba emu ekyo bwe kibeera nga kikulemye okuteekateeka ekisaawe ne kibeera nga kikyo
okuba nti abawagizi bakuwa amaanyi ago ekyo kibeera kyatukozesezza nnyo. Ekyokubiri era okusituka okugenda Egypt kyatukozesezza mu ngeri eziwererako ddala. Ekisooka essente zagenze nyingi ezaali badde zikolebwa okukola ebintu ebirala ebya motivation y'abasambi. Sente ne tulemwa okufuna gate correction eyali badde atuyamba okukola ekyo kye twetaaga, kubanga bye twetaaga mu byo mulimu okuzimba ekisaawe n'okugula ettaka erizibwako ekisaawe, ebintu byonna ebyetaagisa okuzimba ekisaawe. Bw'otunuulira abantu bennyini be twatutte obukoowu bwennyini okugenda ewuli tetwabadde kwegamba si ffe twali badde tubeera n'enkizo kubanga naffe twabadde bagenyi. Ekirala nti weather is very important mu muzanyo gw'omupiira, nti the weather was not conducive for us kubanga bali babadde nkikakasa walaba abasambi ba under 20 gye babadde bakava 23 under 20 nga babadde nga basamba bakataddeko obuki ku mikono nga bataddeko gloves olw'ensonga nti obudde bukola ki bunyogoga nnyo. Ffe twamanyira normal weather ewaffe tube Katonda yatuwa era njagala kutwala mu kisa gino okwebaza Mukama nti yatuwa Uganda n'atuweera ddala ffe tusinga embeera y'obudde ennungi. Ze ntambudde amawanga agasinga obungi tolina woyinza kusanga ggwanga libaita Uganda kyakulya kyakunywa obudde mwotambulira enkuba eba etojja nga towulira bunnyogo. Exactly. So Uganda yasubiddwa nnyo okusambira mu weather gyemanyidde nti weather eyo yatukostize kinene nnyo obudde bw'empewo buli lwosikaboti empewo eyo ku affecting obunnyogovu obwo ku affecting ffe abamanyidde weather eyaffe wano ekyo kyabadde kikulu nnyo gye yabadde ne Tanzania. Obadde okimanyi nti Tanzania erina weather yanjawulo nnyo yadde olaba ntuli ba East Africa ne olaba n'obudde bwennyini nti tugiyita East African Standard Time naye bw'obeera Tanzania ssaawa emu eyakawungeezi oyinza okwewuunya obudde bubeera wano nga oli akubuulire n'omukubira ekibeera wano. Kaakati kyenkugamba nti Tanzania yo obudde okusinga Tanzania ngigendamu nnyo nti okusingira ddala ebeeramu obunnyogovu nayo ebulina. So obudde obunnyogoga babumanyidde nnyo era babumanyi bulungi. Ekirala nti bw'obanga oli kwawe nga kwokyaliza omuntu oyo ng'ate alina okutwala ewuwe ajja ne confidence yonna nti naye kennyini omuntu yenna azze ewuwo omanyi bagamba nti akusinga kukubyawo kute, naye omuntu bw'aba azze ewuwo ng'azze waka gwe oba omweteekeddeteekedde nnyo era aba akutya ne bw'aba w'amaanyi atya teri ttiimu egenda ku bugenyi ng'ekusanze ewuwo n'ebeera nga eyo inferiority complex tegirina abajja yeeveera agamba nti ono ansinga kubanga aliwa ne bw'abanga mulungi atya ffe mu mupiira tukimanyi nti awaka wabaira waki exactly naye nga oli yamwokya mmeka. So ekyo kyatukoze bubi nnyo wenzirirayo wali ne ngamba nti sente enkumuliitu ensimbi empitirivu ezaateekebwa mu kugenda egindi Misiri twali badde at least tulina abakulu abatutwala abo balina enkizo nnene nnyo mu gavumenti. Asookera ddala ye pulezidenti waffe omupiira twamanya nga obudde bukyali nti at least nga wabula omwezi kale kanjogere mwezi na mwezi naye tegwali mwezi gukka nti Uganda egenda kukyalizaawa Misiri. Njagala okutegeeza nti enguudo ebintu byali bibula ku St. Stadium byali bitono nnyo. Bagamba nti mwabulamu butono nnyo mu dressing room ne access roads. Access roads week says zaali zimala bulungi nnyo singa nga mwami gavumenti bamutwalidde ekiwandiiko ekisooka okupresentinga ekiwandiiko tulinayo omuntu ow'amaanyi ye pulezidenti wa FUFA ate nga abeera asavinga bibiri. Ekyokubiri ekiwandiiko gyakitwala waffe omuntu waffe wa muzannyo leave alone the other issue muntu waffe wa mizannyo tubadde tumulaba ntakira muki mu mizannyo yali badde ayanjula ekintu ekyo ng'obudde bukyali ne bagamba nti tukoze tutya bannange Uganda egenda kuswala egenda kukyaliza mu ggwanga eddala
so nga ate gye tukyaliza embeera y'obudde ne bawa n'ensonga ennambulukufu kubanga ozirina ku fingertips ebyokulya bibi bw'oba nga ku bugenyi whether kuyisa bubi obeera ku bugenyi byonna ebikozesebwa ne sente zetugenda okusipendinga nyingi ezigenda so nga ate tusobola access roads tusobola ozikola ku sente entono nnyo kuba they used over 1 billion shillings. It was more than 1 billion. And if it was more than 1 billion, kuba tuyinza kuŋŋamba nti otwala etteeka ligamba nti abantu bina at least oteeka okutwala abantu abatakka wansi wa bimeka bina mu kisaawe ekyo tteeka erya CAF nti bw'obanga onookyaza omupiira ettiimu ekyaza eteeka okuba n'abantu abatakka wansi wa bimeka era ennyonyi yasitudde emirundi kati facilitation yenna ali ku bantu abo bonna yali badde akozesebwa twali bali tukozesa nantono nnyo tusevinga n'okusevinga endala kati you can imagine I'm very much annoyed to the extent nti nze mpulira nti twali badde ffeffe nnyini ab'omuzannyo guno gw'omupiira tubeera pattern passion kubanga njagala okutegeeza nti FUFA egamba nti Federation of Uganda Football Associations. It is a combination of associations but that make what? FUFA. Nti ba stakeholders abamawulire ffe twalisoose okubeera nga tufuna enkizo ey'amaanyi ennyo lwa nsonga nti Uganda yabadde ekyaliza ku bugenyi naye ng'egenda kukyaliza watali waayo n'olw'ensonga eyo kubeera nti abantu bafuna fiiru eyo eya Uganda Cranes twabadde tuteeka okukola ekyenjawulo radio stations ne TV stations coverage at least Uganda yonna bali badde bwe tuba nga tuli 8 twali bali tufunayo lwakiri 6 n'abagana national broadcaster awenzija twali bali tufunayo lwakiri 6 radio stations Dream TV negenda Impact negenda Radio 4 negenda CBS negenda Radio 7 Masini negenda eyembalala negenda kwagamba ne tujja mu buli kona ab'embale ne bajja ab'ejjinja ne bajja football ne y'omupiira oguli ewaka VOT ne jja etol kwegamba ne tulaba nti omupiira gwaffe buli wamu abantu nabeera nga bawulira mu lulimi lwe bategeera obulungi abakyoli nabo ne baweereza mu lulimi lwabwe n'abalugwana ne baweereza mu lulimi lwabwe kwegamba abantu ne bamanya nti Uganda Cranes yadde tebadde na kisaawe naye eweereddwa omukisa okuba nti abantu baayo bafuna ekigikwatako but bw'otunuulira abantu be batutte ffe kitwafunye okujjako ffe abeekozeemu omulimu era abaagala ettiimu y'eggwanga ffe twasobodde okuba nti tugoberera naye ekyokubiri lwaki tugenda Egypt tulina amawanga agatwetoolodde wano awo wensinga okubeera nga siri musanyufu n'akamu tugenda Egypt wakati mu kubeera nti tulina Rwanda tulina Kenya tulina Tanzania tulina Zambia tulina Zimbabwe nakubuulira luli wano nze kiri ku record Uganda buli webadde egenda mbadde nkola arrangement y'okutwala abantu mbadde ntwala abantu baasi 2-3 baasi emu twatambula wano olugendo ne tugenda Zambia nga Uganda yali esamba ne Zambia omupiira ogwo yali 0-0 wali ne libeera M0 twatambula wano abantu natwala n'omukadde w'emyaka 68 n'olwali akyali mulamu ali wali kireka ne tugenda e Zambia mu baasi nasooka nenkolawo nempitawo ku ttaka nengenda nempitira wano nempita katini adakiika ng'emu ku bbiri tukomewo tovaawo kulikayo mukuwumulamu kabadde katini nnyo tukyali ne mwami Usufu Baliruno of Uganda nanyini Uganda Cranes n'amasaza buli bw'obikoonako oba omuhoonyo ku mutima zedisani kyeswa adakiika tukyalina 30 mu kitundu kino ekyokubiri nga tukyakoona ku national team ebintu byabaddewo bingi nnyo ate ndowooza kinyaga tubeere nga tutandikirako mu kitundu kino ekyokubiri mwami Usufu ndowooza kyayoleseddwa ku kisaawe nga tukivaako ku life kyeduna okuba nga tutereeza ndowooza tubigatte lumu wamu akwati olabyeyo mutendesi nga asoma ttiimu eyayingidde ekisaawe omulundi ogusooka ddala ndowooza nga bw'otunuulira abazannyi eyinza ogamba gyagitaddeko ba defenders nga 7 nze nayogereddewo nti kaweddemu kwati olabye ba left backs 2 Okyaya ne Abdulaziz Kayondo ng'omu asulumyeko ku katini nnyo ku munene tulaba ba midfielders bonna nga bali defensive twalabye abazannyi kyali mazima babaddewo bwe baliddeko ne goalkeeper ndowooza 8 nga bali mu bifo byakwekumiza
abananga bagenda okutunoonyeza goal weewaawo okusooka njagala okugumya bannayuganda nti omupiira gwo tegubeera in straight line gubeera zigizaga ups and downs zibeeramu era kisoboka ekyo kyensooka okubagumya nti Uganda kisoboka bulungi nnyo singa tuba nga buli omu azannye rolo ye gyalina okuzannya nga tutuzannye rolo za kwekwasa na kweyagaliza kuba okusookera ddala muno mubaddemu okweyagaliza kungi okweyagaliza mu ngeri ki nti okweyagaliza nze njagala gundi yaba agenda wano nze njagala kino bwe tugenda Egypt nfuniramu wano ebyo bingi nnyo kyekyasinza okuleeta obuzibu ku luno singa muvaamu okweyagaliza Micho okweyagaliza kusingira ddala kwabadde kwa mutendesi Micho ekyo kijja ku nsi nti toyinza kuŋŋamba tutandise ne golokipa yatandise buli omu gwe yadde asuubira yes mu namba 2 toyinza kuŋŋamba nti otandisa abasenta baaka basatu otandisiza Kalida Ucho otandisiza Kenneth Semagwe gwe tumanyi obulungi mu villa nti is a central back n'otandisa ne Mulondo Livingstone naye gwe tumanyi nti namba 4 asamba mu center back obadde olaba Uganda Cranes webadde performing obulungi olabye abasambi abawerako abasamba mu right back nga batambula ne bamalira eri ne tufuna goal nti twakomandoza kukiraba ku musambi yasembayo yali akikola perfectly yali Simon Masaba kubanga buli namba 2 lwabeera nti yeyo yasaanidde ali kugulu kwe ate oba lwakiri naali badde ensambisawo Begesa omwana omuto abadde akikola ennaku zino ku tiimu ey'abavubuka abaana abato Begesa wa Uganda Revenue Authority Begesa James kubanga yabaddewo gundi Mandela Shafu abadde akikolanga bulungi wano ku Viper abaddewo lwaki tumukozesa gundi waali Gavini Kizito Mugweri nze gona ade manyi nti Mugweri yagenda okubeera eri mu 2 kubanga is a typical number 2 who can go for overlaps and lay the balls there exactly so bogamba nti tomuwadde mu 2 kakati eri mu 3 yes Kayonda Azizi yabadde agwande era bwotunuulira ku basambi abaliwo olaba ne performance ye yabadde kakati bwe tujja wakati yaleeseewo gundi Senta Musiraje ne Aucho abasoose ne bakola obulungi naye bombi bonna tubamanyi nti beekyabwe kye basamba ku blockinga bulungi ebisigadde nakuteeka tebalina kiri kya attacking midfielder agenda okukuba emipiira twabadde tusuubira okuleeta bw'oba oleese Kalida Aucho kube deep oli abeere Bobosi bya Luhanga akuba emipiira mu katimba abadde azakikola tuzirabye goal ez'ebyewunyo wagiraba yakuba express wali egikubira mu yards 40 olabye goal zakubye eziwera omukaaga Bobosi bya Luhanga yabaddewo ku mupiira ku kisawe yabadde amulina ne tulaba amakati ago nkulaze nti bw'oba osamusiza 4-4-2 system gy'okubisiza ba strikers boyina Mia ne Okwi b'otuwadde gwe bowulira nti be bakusingira nga tebali ku form Mia mutabani wali nagamba yava mu tiimu yange ye Butambala era muwagala nnyo naye ogwo omupiira nze nadde sigumutandisa tulina omwana abadde ku form bamuyita gundi Matoro Rogers wa Kampala Council badde olaba byakola bibadde byanjawulo ku basambi abala bonna tulina Travis Mutyaba mwana muto oyo naye era musaba njagala mundaba ku TV abantu tibayi mundaba naye eno TV mugiraba bangi naddala ab'omupiira nsaba mu enkya abaana abo abato mubawe omukisa kubanga you said we are in transition ensonga lwaki mwami Magogo yakitugamba n'agamba bannayuganda temuteeka kupakuka we are in transition which transition tugivuddeko tuli mu kuyita ate ababadde batasamba nga bakulu Okwi abadde Kiyovu mbadde mu following abo abaana bonna bamasaza bange oyo Okwi avudde Mawokota wano 2-7 bawangulira Mawokota ekikopo ne Mia yava Mawokota bawangulira Mawokota ekikopo 2-13 era golo ye yawangula naye nze nkugamba kino nti Okwi ne Mia baligize babajjako ebbali leeta omusajja abadde ateeba amagoolo bamuyita Masaza boy from Singo Steven Mukwa alina asambya Masanti Kotoko bannanga abandaba eyaggana ali ku professional football alina goals 10 goals 10 assist alina 5 bano omu kuba kubyawo amaze emyezi mukaga serwadda rather gundi fired by amaze emyezi mukaga takuba mupiira omuyise omutadde olese omusajja abadde ateeba consistently
He's in a big team. Esamba ku lukalu lwa Africa. Mu mawanga getusinga okwekakasa nti bagasamba bulungi era agayina n'abasambi abali mu Premier League ebongereza. Ompulira bulungi. Nti ogenda okusanga Tanzania eyina abasajja nga Bambwana Samata. Abakuba mu league enene ali mu Gent alina asambyeko ku Europa asambyeko mu Champions League ne mu Premier League ate ne goals eziwere ebbiri ng'oleeta bali abadde batakuba. Kakati lwaki ddala ogamba nti sigwat costings? I'm pinning coach Micho because I know yavuddeko ensonga kubanga alina bayagaliza okutambula mu ntambula ze nga bwayagala bitambule. Naye nze kyensuubira nti ku mulundi guno kati mbadde nkyakukubira ekifaananyi nti bw'oba oyina abaana abato bw'oba oyina Steven Mukwala ng'akuba bulungi abadde akuba consistently n'otamuwa yadde eddakiika 5 bwezi n'oleeta omuntu abadde takuba oba otwagaliza buwanguzi oba obeera kooki oba obeerako n'ebibyo gwe by'oyisaawo. Ekyokubiri nti kale Falukumi abadde batuyambako wali emabega ojjukira 2017 penetration yeyo yatukubira golo mukono nesiyoka ne golo yokka gye twajja nayo Gabon umanyina liyo twayitira Dubai when soka zikubazi friendly nga alabika nti alabika bulungi ne tugenda nakuba bulungi nakola ki n'abeera nti yatebya ne golo 2017 timu eyo ojimanyi bagondi ba Oloya yali captain ate mwatto yali captain ye team manager wa timu ye Geoffrey Massa bayisinde bonna baali mweyo bamulushiriju kubaalimu. So nze ndowooza nti baali badde tibamulekera kyonna. Coach Micho kati takyali ti coach mugwira. Coach Micho coach wa wano engeri bwe twamuwa ekika ye Serunjoji kati ne wabeerawo nti mu baserunjoji abali wano abacoaching omupiira bwe tuba tulina 10 wa 87 tali mu basooka bano atukane mu 87. Kakati mwami Serunjoji tusaba bano abamuliko bamuyambeko twakiraba bulungi mujjukira Micho abadde always is on move. Okiraba is on the move. Ava nagende Rwanda nagende Ethiopia nagenda South Africa. Bwe yatuleka wano abana n'abechangelekawo nadduka. Olugendo kulya nti bamukomezaawo. Yava nagende Rwanda tugenda okulya nti akomewo wano. Kati nava wano yatuleka wano n'atulekanga tulina omupiira gondi Basena yakube timu y'amaanyi Egypt ate gwali naye lwaki kati tebamulese bali badi bamulekana ne wano kuguno Basena n'atutwala e Tanzania kuba Basena nkimanyi abo abaana bonna abadde atambula nabo abamanyi bwe bafaanana. Basena abadde ajja kusetinga timu y'abaana ababato gye tugamba nti we are in transition kye tutakola. Nze mbadde mmanyi nti Basena agenda kukola settinga timu era bamuweeyo chance lwakiri Basena. Coach bamugambe nti kati leka Basena alondeko ku baana bano tulabe alese 12 Mutiabo wali alete gundi ani ono alete oyo Steven Mukwala eri tambisaayo Gavin Kizito Mugweri enugulekayo Kayondo goalkeeper mulekemo yakuteya abadde mulungi jangu wano mu center back ateekawo omusajja Timothy Awanyi wali kubisa Timothy Awanyi ne Halidi waliwo eri musatu olekeyo oyo kati wano oyinza n'okuleetayo wali gundi Abdulkarim Watambala n'agoberera yes n'akubawo kati n'ofunayo midfield omu n'omukubisanga 4B n'abeera ye nga rotatingirawo Khalid Awucho kubanga tuli kwawe Khalid Awucho n'asigala waawo n'okubisa ba following midfielders babiri n'okubisa Abdulkarim Watambala n'okubisawo ne Bobosi bya Luhanga kuba Bobosi awo mukubi wa mipiira bw'anakuba esatu kujja kubeerako gumu kugenda mu goal. So ntekyendowooza nti balina kwetereza bwetereza we can win and kati kankuba obubonero nga bwe tuyimiridde kati ninyo mayenda bakoko wano mu ggwanga lya Tanzania omutendesi Kyaddaaki ayise ba fullbacks ba Simba babiri abadde balekebwa ku mulundi guli eri okuli ono omulenzi gwe bayita Shomari Kapombe ne Muhammad Hussein kati ngenda kuwa ensonga lwaki ayise Muhammad amazina abayita nga tugenda babadde yagala okuntwala we mbadde njagala okutwala nti gundi alina points 9 kanti abadde bote bakyagala babikowa naye nze omupiira amanyi nti anything can happen anytime. Algeria alina point 9 alina 9 yakulembedde owokubiri alina points 4 naye bwe tuba tumwekubidde tugenda ye Tanzania points 4 naffe bwe tumukuba tuba tugenze ku points 4 kakati ye buli omu asigaze ebiri yenno okutyako bwe tumanyiwo
okutya kwange okukyali Yesu yizo okuba Tanzania olunaku lw'enkya tugenda ku point nnya ku nnya nga tulina emipiira gimu gye tulina okusembayo okyaza Algeria Niger oyina ogenda okukyaza Algeria n'ogende Niger. Yes ogende Niger mala okyaliza Algeria Misiri kisoboka ogende Niger n'omukuba tetugenda kudda Misiri ekyo nkyogeredde wano ku TV y'omusumba Serwadda tetugenda kudda Misiri nga Rwanda bamaze okutongoza ekisaawe ekirala ate tetugenda kudda Misiri nga tulina kati obudde kubanga bwe tumala guno omupiira tulinayo emyezi egiwerako ddala tuyinza okuddamu okusamba mu mwezi nga gwa mukaaga kaakati mwami president kyenkusaba mwami Magogo twate ekiwandiiko ba stakeholders tuyitira ffe tukuwa ebirowoozo omupiira birowoozo omupiira si gwa kulembera si kufuga omupiira kukulembera and that's why it is called a team tubeera ku teamwork omupiira ffe tukola teamwork naye ekisinga okuleeta obuzibu ebyo byonna okuhappeninga kwe kuba nti abantu tebagendera ku kyetuyitira mu omupiira Luganda teamwork naye abalala bakozesa bo byabwe n'asalawo nga bw'alabye kuba kati baali badde baatuyita ne batubuuza mwe bannange mulabye mutya ba stakeholders mwenna batugambye kukyaliza gindi naye kyekisinga ne tubaganidda buno omwezi gwe tulina lwaki gwe tutwalire ekiwandiiko ne tuvaawo ffenna tuteseza nga bwe mutuyita mu General Assembly ne tuteseza omupiira ne tuleeta ebirowoozo byaffe ebizimba omupiira mu Uganda mutuyite ne mu nsonga ng'ezo mutubuuze nti kiki kye twalikoze tulabe nga tubagamba nti omwezi gutumala tukole enguudo zaffe kitende ekyaza emipiira kati n'olw'ensonga eyo nva nkugamba ku ekyo nti obudde bugenda kubeera weebuli tuddamu okuzannya omupiira mu gw'omukaaga ate tuddemu okuzannya kumpi mu gw'okumi n'ogumu nga tumaze ogw'ensi kakati lwaki nga tetufuna access roads ku kitende esente ezo ze twayonoonye nnyingi tetuddamu kwonoona sente z'abawi ba musolo bannange nga tugezaho kuba nga tuwumbawumba mwami Yusufu amawulire agatambula galaga nti afufa nga bode olunaku lugenda kuba lwakuna erina press conference ekikwata ku national teams zonna simanyi oba gwoyinza kusuubira ki simanyi oba result y'omupiira gw'enkya oba result yavudde omupiira gwe twalako ku lunaku lwokutaano eyinza okuba nga erina wenereko omutendesi Micho agere n'ekisembe ddala ndowooza tusuggestinga kati ttiimu eyandibadde etandikira ddala omupiira ogw'olunaku olw'enkya akuba tulaba nti Micho andowooza ajja kukwata kyalina ku defendinga nga azze okuzannya eggwanga lya Tanzania kati tusuubire okulaba ku Micho ow'enjawulo agenda okuzannya ku attacking football olunaku lw'enkya togamba Micho nti kikolaga takigenderedde Micho adefendinga naye ku defendinga kwaba ayina byanoonye ebibye nze kyendowooza nti abaana abo abalina ate abamanyi buli omu abamanyi strength weeri ku side y'abasambi naye ye abirina ekintu ekirala kyabayagala nze era kyenasabye kiri kimu nti nga luli bwe bagamba nti Micho agenze mu Orlando Pirates ne batuwa Basena asobola okuwangula omuki ku luno Basena omuwe abeere nga ku ttiimu eyo abeera part mu kugironda guguno gwe bali Tanzania mbanyi bali mu kutulaba Tanzania batulaba kati Basena akontributinga kinene ne Masa kubanga abaana abo bonna bakuliddemu under Masa's regime Masa yabadde captain ebiseera ebyo byonna kakati Masa ye team manager atuyambeko basobola okubanga bawabula naye bwe tuba nze kyensuubira mu press conference ebintu egisinga obungi bwe tugenda mu press conference bwezityo tubeera batono abavayo ne tuwaayo amaloboozi olw'ensonga nti buli lwovayo ate n'owaayo amaloboozi kyova olaba nti ffe tebatwagala oba obalwana bo balowooza nti obalwana naye kiba owulira nga kikuluma ettiimu gy'otambulidde kati bw'ovaayo n'ogamba nti temwatututte ku mupiira ng'ogwo nga nze nkugambye buuza kiri ku record nze munamawulire atambula ne ttiimu y'eggwanga zonna so ttiimu si under 17 under 20 under 23 emyaka gyonna oba oli awo kyalibadde kirungi ne batusobola okuba nti naffe batuwa omukisa ng'ogwo ttiimu bwebanga etambule n'egenda bwe watyo afaana bwe watyo ne tubeera nga tuwaayoko abantu baffe ne babeera nga bakola ki naye kati nkubidde ekifaananyi nti buli wovayo n'oyogera oli mubi oli gwolwana nze kyenzikiriza nze nali mukulembeze ku ssomero naye nze gwe nawangulanga namusembezanga naye wano kasita omuntu obeera nga oli ku opposition ne bakuwangula ate kirudde si kyaleero simanyi bwe kinaavaawo naye nga buli lwoba omuntu oli lwakuwangula ye n'abeera mu bukulembeze agezaako nnyo okulaba nti akuvumiriza n'ofuuka mubi so nga ate buli lwojja n'omulaga nti kino kikyamu baba bakitereeza
ffe tulina okubalaga ebikyamu ne babitereeza naye buli ovayo noyogera nga bagamba anafadde oyo bwati oyo mulwanyi oyo baali batukazaako n'erinnya Ntebe Road olombo mulindo yatusanga mu mupiira alina ebirungi byagukozeemu ate n'alekawo n'akuteeka mu ntebe kati bw'aba akutadde mu ntebe bw'oba oddukanya omupiira lwaki ono gwobadde naye gwomanyi nti delegate abadde aleeta ebirowoozo ebirungi oyagala nnyo abeere nga tasembera omufuula nti mubi kubanga ayogera ensonga eyali badde yateyamba kuliwo olaba nti mbi naye ate ku lw'abangi ebeera eyamba abaki abantu kyova olaba nti buli ovayo noyogera ensonga ng'eyamba bangi teri akwagala oyimirira wekka naye ng'ate era bw'oba ng'oyimiridde wekka n'ogiggusa ensonga eyo ebeera nnungi oli akiraba luvannyuma kati kyenjogedde wano nkyogedde tuli wano bwe banaleeta abo abaana abato if it is true that we are in transition and they bring the younger boys nze nsuubira olunaku lw'enkya mubawe omukisa bwe tuba tuvaako we believe we are building a new team teri atakimanyi wano mu Uganda era ffe tetulina kye tubabanja wabula mugende tuleme kuswala abaana abo mubawe mubateekemu trust bakole ekyalemye abakulu bali okukola tulabe nga tuvayo the results oba oli awo kiyinza okuba nkituyamba amwatu nate ndowooza abaana ababadde impressive ekimala of course olabye okuvira ddala nenuli babazimba newayi batuse ne ku final zonna ndoze batezituswasiza yesu tulula neno gye twasobola okubanga tutwala kirungi nti yakyogedde ye kennyini yakyogedde nga tuvudde eyindi nti talabangako performance efaananye ng'eyo mu kikopo kyonna Uganda ng'eri mu kyanya kakati bwebanga olabye performance nungi we could tap more talent from that age of 23 then let those people come and do the needful here at the national team tulabe kiki ekiyinza okuvaamu tufune bu message nga bubiri kubusatu bamuyita Isaac tumusabe Kirasi monitor we Fort Post wagamba kwendi ku Dream TV mwe bale kubanga muwereza yogera ku kilabu ya Arsenal injuries nendoza Arsenal kasoka tubera katumayuza points Arsenal tujja tandikira lero tulikambagambe tulikanze bwembera au tubeera tuli waka thanks for the show talk about Eriksen injury nendoza Eriksen twamwogera ko data ajja kubanga akomawo ku komekero ya season anoza kasoke tubere nga tugenzeeko ko nabo ku kilabu ya Spurs kyamaze okubanga kikakasibwa nti omutendesi Antonio Conte kyadda kyakwatiddwa ku nkoona wadde bakifudde bagezezaako kikwata mu ngeri ya kisajja kikulu bagamba nti batudde Conte byayogedde ebyo byenkugambye Conte abalese bali mu kifo kyakuna points 49 kitegeeza nti bakiika mu Champions League kakati Conte ye ekyaleese obuzibu kubagamba nti bannange ttiimu eno okusinziira enkwata gye mugikwatamu ndaba ng'eseebengerera mu myaka kyetaagisa emyaka emirala emeka okusobola okuddamu okuwangula ekikopo kyebataawuliriza ate kyebataayagala it was reality yabadde ababuulira mazima kakati kuba Conte muwanguzi ekyo toyiza kibuusa maaso Conte awangudde ne Juventus Conte awangudde ne Chelsea Conte negundi ne AC Milan yabawangula ekikopo ekya Serie A kakati kiki kyoba oyagala ku mutendesi afaana bw'atyo yabagambye bajja sigala baddembo okukyusa babeera kye basaze bagenda sigala kye bakola bena nagutoza mwami Usufu Baliruno of Uganda ensonga za Uganda Cranes teziggwa malojja olandoza tujja kubanga twongerezaako ate olundi mu kaseera kano andoza ngenda kubanga nkulekosa okuberenga otuwayo obugambo obusembayo bunaabeera ku national team oba bunaabeera eri bukulembeze naye ndowooza information zisobola okubanga eyisawo n'obubaka busobola okubanga bugenda eri gye busaanidde okubanga butuuka obubaka obusookera ddala njagala munneebalize nnyo Pastor Serwadda olw'enteekateeka eno okutuwa omwaganya guno ne tujja wano ffe tuli basomesa ebiseera ebisinga obungi kubanga abantu abali eyo batukkiririzaamu ne bitwogera kubanga twabikola ate era ne tubeera nga tubasomesa ekyokubiri nti yeebale kulyowa myoyo gy'abantu basinze okulyowa mwendi nnyo era obujulizi nkubuulira nkutuma mugaye nti lwendijja wano nga nzize kuwa bujulizi mu kyaki bungi nnyo olunaku luyinza kyaki eyinza olunaku okuziba nga mpa bujulizi biki byenjize ne byendabidde ku kyaki eno okuva kubanze nali wano nti badde mwana nakulira wano wa mukadde wano maama Nakisozi wali waggulu
wano nga kisaalu wano nagamba twanoganga matungu kakati buli ekibaddewo nzize nkiraba ate waliwo embeera gyempiseemu eya bulijjo ey'obulamu bwange naye nga padde mwoyo najja munze nembeera nga ambuulirira ate nembeera nga byambuuliridde nebyensabye Mukama Katonda nabeera nga mbifunye ku lw'okusaba kakati ekyo nja kujja olumu mpe obujulizi nga bw'amaanyi nnyo naye ng'okusookera ddala ab'omupiira mbagamba bannange nti tuwagire Uganda Cranes tetugivaako ffe tugifiirako n'enkya tugenda leero kiro enkya gye tuli tugenda kubatuusaako omupiira sebo ndowooza onzikiriza njogere gyengenda radio 4 kwenkola kati bannange nja kubatuusaako musobole okumanya era mbakubira ekifaananyi bwe binaabeera era nja kubagamba ng'era bwe nabagambye ababaddeko lulinga era nabagambyeinapu gyaleese sije mbadde nsubira gunneguniribwa alese gundi Katonda atusaasire busaasizi naye ekyo tekijja kukola era ekyo bwe nayogedde naye ku luno abaana bwe banaabaleeta mbalabako mumanye nti eyo wiini nga bwe njogedde mulaba nga bakyusizza mumanye nti tugenda kuwangula kuba Tanzania tugisobola abasambi abavudde wano ogende Tanzania bangi mwana gwe abasambidde lwaki olowooza balungi lwaki bajja muri GF abasambi nga Alimasi Kadogo Bakagere Joseph Owino Basentongo Bakabagambe ba Philip Sozi Emmanuel Okuye nnyini Omonyi Brian Hamis Diego Chiza Dani Wagaluka Wadada Nicholas Katende awucho kali ndiye nyinyi ali mutimu bonna bayise Tanzania balayo batano nga bwe babaleeta nga basambira mu ligi ya Tanzania nga bava nga basambira mu ligi yaffe nga bava Tanzania tebali tulina bakongo naye nga ffe tusamba batu for mu East Africa ffe tusinza talent ffe tusinga abasambi abalungi yensonga lwaki bajja bano na wano ne tusambire wabo tugenda kubakozesa abaana abato kyekabadi kibulamu. Alright, atukwebaza nnyo obulabi wa Dream TV asobola okubanga otambula naffe okuva gye twatandikidde n'okutuuka akaseera kano tubadde ne Usufu Baliruno of Uganda ensonga za Uganda Cranes omupiira gugenda kubanga gudamu lunaku lujja kuba lwankya nga tudingana yes akusaawa emu nga tudingana n'eggwanga lya Tanzania atuli wansi ku ntobo y'ekimeza tulina point emu ayitaga kubanga tuwangula mupiira addiira mu kyokusatu alina 2 eggwanga lya Niger ate nga Tanzania tugenda okubanga tudingana naye alina point 4 ndowooza ye Nigeria twamuvaako ddaali ku mwenda zedisani kyeswa tujja kubanga tuddamu ate olunaku lujja kuba lwankya mubeere bulungi mweraba.